Oli bulungi. 20 years. Tampa mere. Ne Christmas na musaba before going. Yavawa de nusu 10. Walideki. Baneighbors banakuwa nasabiriza paka di. Kali kola ngandi kajansi. Niyo kuba uyansi bye. Nze sikyasabiriza. Sicha ina kalimo. Yeye yagala ndoza mpevewo. Asha fashi. Olimba nkyaliwo. Bokwane yo noba wa sente. Yekubo ge mazima bwe bulamu ye Yesu. Abasajja bebikuta bagaba sente. Mbawulidde wali. Abasajja bebikuta bamulangide alina bwe yawadde sente. Exposing nga bamanya ine ekikuta. Kasale ko kali. Sala ku kikuta kyo. Kale sebo. Aderi n'agabira abakazi sente. Chokanzo wawakasi. Tampa. Banange tampa. Nti kati nkuwe. Nkubulire. Tekinagwa. Never jendi mukazi mupeso. Tekinagwa. Ate tulemerako fe tufumba. 20 years na mala. Imaze naye ate chafumba. Sigenda kuvaawo. Jeremiah where are you? Bye. Ndo mutwala America. You understand? Nemo mutwala America. Sina jendaga. Ya chayagala family ya mayanja. Yasoka nayo amutwala America. Nawe bakutwala America. China abantu. Namulemeso ogenda America. Namusanga no mwana we. Nduza ne muonona kati yali agenda America. Kati naye government enyambi. Naye mutwale ya America. Emuyambe. Emutwala America. Mudira yogera. Oli mulamu. Nobody get 20 years. My 20 years. You are joking. How much do you worth? Muwange Gerald, you are joking. What finger maker? You are joking. What no price. I am here. If you're tired of me, go. Bakutwale kebula. Wama yangama mwe milioni 20 andekero bulamu. Wazimpa. Si bulamu. Muvire. Ndiagana. Nemusaboke. Nitwala 2 ndete trailer. Naagana. What does he want from me? Milioni 20 mitwala 2. 20. No, first time Namugama okay kati go yagala wana teto njagala kati give me 20 million aigwawe. Kisinzira at the time I spent with him. Naagana. So makatikao nemugama okay give me 200,000. Mpite trailer ntike ebintu byange ndaagana. Abo. Obola bangenda. Nanaba batagaso kanze na safra. When you look at me you think I can go byona because ayagala mvewo kale sina jendaga. Banange byona because you are lying. Jeremy, you better come they see you. You know mwana wa senior 4 weeks. First yavudde ojo. Senior 6. Wamugoba ono wa senior 2. Okumanyi ono Clever je musajja mubi. Senior 2 nagoba omwana omuto. Haji yasomesa Tracy. Haji ya mulonda musajja muzeyi. Muzeyi. Gendo munonye. Gendo nakugamba gendo ononyeko wabeera. Look at you. Shame on you, Clever J. Shame on you. Ogenda mu interview njogerera bubi. Muzo mubi kumononya favor. Nti ononya favor olimba. Next time they will not give you help. Oyo musajja oyo. I will expose you. Bakati ofunye. Nene ezo sente malaya. Zichadde. Yesu achimala. Wega menyo ku Yesu. Wega menyo ku Yesu. Amina. Nze mukazi watu ndiku pressure. Wankubisa pressure. At my young age. My dear. Jesus is going to expose you. Yes, and he is going to expose him. Mulinde mumweyo short time. Clever jogenda kwabika. Ugwe. Teka wa 3 kuluno tateka wa 2 aga. Ogenda kufa bubi. Oja kulwala nga teri ayamba. You use my name when agenda okole tororo n'ogamba nti na nova. Songa buli desema najjanga. Abalabe embwa. Omulaba. It was 1 year and a half. Olonga mwala ali mu senior 6. Nemusaba registration fee nanga batazirina. Nanga nemugamba nti waliwo ka job kagwirawo nanzikiriza ngende. Kati atemba ndieyo. Sabukiriza. Tuwegano dalo oli mutukuvu. Tolaba. Oli mutukuvu. Nyo. Kuba wayagala kuleta wane ebikaze era yabaletanga. Clever je si mutukuvu. Yakwata bukwasi. I'm telling you, cramming the Bible. As you know, the way has crammed more than 20 songs. Si mutukuvu. I'm telling you, I'm Sharon Apoloti. Yes, yenza ali mu kamera ya mwe munansonyi waneni no muliro wano. Bawe bambeja. We mubamu agala kumanya. Mukubire mutukuvu Kolobba. Na yeye ita mutukuvu Kolobba. I've directed you there. But that is a sister of Clever J. The only sister. There are 2 in one dad. Yagoba wano tata we nengamba sister we nawe jangu. Nawe akugobe. Tumanye nti kiwedde. Tayagala atugoba wano atayagala Jeremiah atayagala Tracy, tayagala nze, tayagala tata we, tayagala nono. Oyagala ani? Yesu. Kati genda waka milioni. Yesu. Obate bakugobayo.
Genda yo. Wale eri wesibwa ku Yesu swaza ne Yesu. Ate kola cyo twali wakabiri. Ati be bantu. Ate ndi wa Yesu. Kalo oswadde. Tulekera okwekweka. Wote eringa wokwana ogenda kwabika bubi. Olabani na pressure ogenda kufuna cancer. Oja kufuna cancer. Wone mu linnya lya Yesu. Oja kufuna cancer okwekweka mu linnya lya Yesu. Go wedde. Anze ndi okay. Owedde mumulinde. Give him a short time. 3 years he's going to fall sick. Wabo mtowe mbadde India. Majiri tagannemwa. He's okay. He's okay. This is the sister of Oyo musajja. Never mubuza because she can't speak now, but it's a lot. We've gone through a lot in this family. Noguma nogambo bo mwako guja guchuka. Talichuka Cleveland. Talichuka. Oyo. Ochafumbira kunku. Ogwe. Kale, it's okay. Yagulumiza olwalira innocent. Azirina bami. Nange madenko yo kubeera mu. Kangende mireddaga. Mami. Oba olwo by'otambuza bulungi nga bibitya kireva jjo kubanga akola nga bwakola. Kadde mutata. Oyinza okuba oba oli awo kubanga ebibira makabibira bingi. Oyinza okuba oba oli awo olina by'otatuukiriza bulungi. Naye kireva gye kyava oluuso naye alemera okutuukiriza byatuukiriza nga bw'obinnyonnyodde. Taata ngaki? Kangezaako. Nga omanyi nti abateeso bafumba ngezaako. Ne bw'ozuuka n'omubuuza nti good morning takuddamu. Oyo musajja yeegulumiza. Lwaki ombuuza nvaako? Obuzibu akayanira kano. It's one sitting room and a room. Kyayagala ebipopula. Wawali obukyayi bwonna. Geego amazima akayanira wano. Empapula zawo nani azirina? Nze. Lwaki nzirina? Yagula mmanya gange ne Jeremiah. Nazinkwasa. Kati myaka 15 beyond. Nga nzirina. Na mulaze nti nzikumi. Sina bad intention like I want to sell here. Wabula twagula from Bupangisa tubeere we tubeera. Naye omusajja neefulide kuba yafunya akawala kayagala kuleeta wano. Naye okubanga biri mannya go omwana wa mugwe ne kireva gye. Tulaba nti okubanga yabiteeka mannya gammwe. Tulaba nti kyekikulu ekisookerako kulaga nti akwagala. Munange love yaliwo. Yaliwo. Kati yagenda okudda engulu juzi ng'atandise okukola obwenzi. Kati ansaba obupopula. Nanga mugamba lwaki? Ne muzeewo abuuza lwaki? Wacho zaagala kati. Kitegeeza bino ebintu bitandise kati. Se bitandise kati. Mabega nnyo. Nga twakayingira wano, that is 2015 I think. Yatandikira kajansi we yatandika okunywa enjaga. Treva n'akyusa empisa. Nenze kyemmanyi njaga oyo gayite bamuloga. Eyo njaga. Eyo njaga. Kati abamuloga bamuliise eby'omunda basoka ne bamutengulula wano okumuugula babeere eri akakaana k'engobye singa wayina essabo era kabadde kafumba emmere nga kaliisa oyo omwana wayogera kikolebwa wano. Treva alina kyabadde ayogera wali abadde asaaga mbusezaalawo yali amugamba ajja kumulya. Treva ava kwogera wali. Waba ayogedde ekyo emyaka gye mmaze naye nga tampasa. Kati yamugamba aja kulya. I don't know why nze simanyi oba bituufu oba nedda. Kuba nabuuza taata wange yagamba sibyogerangako. Naye omuntu wenjaga afuula ebigambo. Mubuuze MC-Kats. No. Bwemba mulaba oyo yali ansaanira. Omukyala nga Sezaala yagamba. Ng'abuuza taata wange. Nga bw'anda bakiriva gye. Bwenfaana naye bwafaana yali ansaanira. Omukyala. Kitegeeza Sezaala ga omukyala takusaanira. Anti. Kakati kimala. Ebyo byonna alimba. Nze ensonga zange nazikwasa Mukama kivula wale tozibulira. Ebyo byonna alimba. Naye musooke muwulire ekiri ku gwakawala. Ogamba nti watukula olimba. Awo wonna alimba. Neva gye Kolo we nayogerako ekyo nga yesigame ku mugenzi maama we gwe yataziika. Twali wano. Fine twalina shows. Twalina shows ne Lady Grace the late Umulemirembe. Ani ono yayimba ki? Lady Grace mumanyi. Yeah. Twali eyo nga twina twakata shows. Naye bamubikira nti mama wafudde twakomawo twali wano. Nga Kolo even they are not going to bury the woman. Twali wano. Naye lwakuba okuva yatandika okunyanyaga yagaana. Ye naye kyanga n'omugezi namugamba tonziikanga. So we twajja wano ne mugamba tugende tuzike mama onaagaana. Nange nangamba nange tombikiranga wo.
kati mama mazokufa olwo avaayo agamba ne mama wange agamba si yegwe mukazi gugonsa is it ansani the like simanyi nnyo Oluganda ne mugamba lwaki tewayogera nga kyali mulamu lwaki owayiriza omugenzi twabuuza taata yali abikugambyeko no mulamu mama yali abikugambyeko no alimba Clever J yayiga okulimba muyite MC Cats yabaddeko n'omuntu yavaako mu njaga oba fiye I want to meet that guy ajje wano tuogere ne Clever J. I'm ready to face the camera one more time. He will tell you that bana abantu balimba bawayiriza Clever J alimba awayiriza oyo mapegako walioga Clever J talina kyagula mmere wakaguokola mulimu ki ogubezaawo abaana ne bwaba talina kyakola kakati omubeerawo mutya nalinga njozi engoye mu kyalo n'okulima mpakasa naye nabireka that is the time I went to Tororo okola ekicuba Tororo cement kati mulyaki mubaawo mutya tubawo butoche kati bwebuli bwenfuna wenengenda mu green zaawo nimiro z'abantu nensabirezako nebe waffe nakaviri kano nasabye sister wange anzirako nampereza mitwalo 2 nenkola naye oyo wadde mutwalo soogeza buchayi I'm speaking the truth ntya mukama oba kiminyiza kuba nti gwe mpapula wazikwekeza wano kati lwaki azaagala kati kiringa gwakungulira ekintu ongulidde oba ongulidde emotoka kadi ogimpadde ndi wadde mba okutereka wenjagala mabega kawe yali agala kufunawo milioni 4 MP yamulimbalimba waliwo omulenzi MP oba biki power talent yefuula nga manager we namulimbalimba ng'amanyi nti ono omugulu addaluwa munyiwa enjaga mu milioni 4 neŋŋaana awenagaana ne bampita omulogo nti mwami namuloga naye stand as a woman tolwanira we muyinza okubeera n'abaana sinze nzekka baba no bamulamu bange tata we wajja fena tubeera wano tuli banako bamayanja bo bali oke naye Clever J kiki ekikusumbwa nange ndyoke wa Yesu nange wa Yesu mama yayagala tuve wano wali nange wa Yesu ndyoke badde ombonyabo genda kufa bubi kati nazuukira Sirika kasoko na point nga sirisa ne muzee wano teri ayogera ya wangula buli kintu yayogera mami kati mami osoma dini ki kuba ye Clever J ogamye nti yesiba nnyo mu Yesu natandikira nazalibwa nga ni protestant ya nesoma musomero y'abakatoliki kati wenze mu bulambu bwa Clever J yeyita mutukuvu nange njagala nnyo okutukula naye ate wenda bw'obuyisa bw'abatukuvu sinatukula I am a Catholic ekyo nkyogedde mu kamera sijja kutukula okwebuzaabuza okulimba mumanyi omutukuvu kyalina okola nga Yesu yekaye mutukuvu munsi wano teri mutukuvu tulimba tuyenda tubba bawanga awayiriza sisobola okulimba nti ndi mutukuvu siri I'm a Catholic kyoga toyina kirungi kyomusiimako ne wankubadde byonna byonna tubiwulidde talinayo kirungi kyonna tewali Clever talinayo kirungi kyonna yangulira wano naye wano waleese obukyayi okunkya wapaka leero kumpita amannya ti ndi mulogo ndi wabisiraani bingi yagaana omuzaalira omwana namugamba ntwale muki gynecologist yagaana nawadde enseke zazibikira kati mukolere ki nina abaana aba babiri senior 6 and senior 4 ndayinze saagala kuzaala yali ayagala mwana mulala ayagala kituufu twali twalekerawo nga tukyali ntinda naye kajansi n'atandika okusaba omwana oba ekyamutabula mwana kituufu nnyo naye namugamba pasente za gynecologist yagaana mitwalo 3 yagaana kati nkole ntya enseke zazibikira nkole ntya naye adde eri nanjogerera bingi mami kati ogenda kukola otya kubanga tulaba nti bino biyinza obutaggwa kati ate bwanga ne mu family ya Clever J nabo benyini baleka ni tata we nekenyini amutya n'abalala bonna tonna biswa kuddukira ogenda kukola otya nja kuyimirira ng'omukazi omuteeso eyesiga Katonda nja kuyimirira kuba byonna bikoze ekisikiriza omukazi okudduka naye nemeddewo sijja kudduka bwano 1 2 3 agamba nja kukwata amajambiya yasoka n'akuba ekitayimbwa na ne mugamba waliddamu okunkuba ekitayimbwa ejagenda kitalya ekyo kyamuluma paka leero ne 1 2 3 ne leero yagala nkwata ejambiya namugamba kwata sikyaddayo ewaffe 20 years I'm old nina pressure surviving on medicine veins zonna zaafuluma kati
sina jendaka ngenda kwemirira wano waba yagala yiwe wano musajja wagezaako nnonya abakulu oba mutuleko omusolovinga ensonga zino bagendako mu b'amateeka ebyamateeka ekisa elavu y'ensombwa ekisa kyekinsombwa nadduka nga wa chairman naye bambi n'atuuka one time nansindika ku police n'atuuka nga naye bimutamye poliisi bajjako wano ne batutuuza ne bikakanamuko era n'abiddamu juzi n'addayo wa chairman n'abikoowa ekisa nandibadde nadduka addaira ku police naye nsoose nembikwatamu next year if he continues like this I'm not going to sit back. I'm going to take a step. Singa muli bakwawukanya wano kitegeeza n'enju wekiba kisoboka yanviire wekiba kisoboka yanviire kubanze sina jendaga wiye waba awulira tanjagala nviire nandibadde ngenda wa famire ya Mayanja niye bamuganayo ati ngendewa tata wa mutya aba yagobemuko kati oyagala ki yangamba asisobola asagala kugamba yayagala mbeere wano nga wambonyabonya ye nga wagenda nakola asange mukazi waawo nenga tampamire oba yafunamu embeera nga walinamukuba nakusanga na musajja mulala nga oba kiki mubwenzi singa akyogera no he has always tried me no yansanga ndi muko njagala kusetolinga ne kati watuuse obwongo bumwefudde alaba abatalibe bamukolera wano kati mukazi waaki ndoza gezako nebbalo okufuna omwana biganye gezako wawaka nate nga nze nina capability of producing just ensekezazi I need a gynecologist not herbal so kati biri awo nebi musobedde alaba ngo omukazi amufukidde ekiku kyalo nalemeddewo kati nze ngende ana omuntu agoyinge at this age kati singa ofuna obuzibu ng'omwesibyeko singa ofuna obuzibu ng'omulemeddeko it's okay nja kyanyiriza banani nkwanze newaddeyo uva bateso tufumba ubosazeewo I swear to God kuba byankoze singa siri wano but I am here standing as a woman tebakuwa mmere bakuvuma buli olukedde abeerawo ne batalibe n'omulira nga kugeya n'osirika ebikulya n'osirika kati nange mulaga nti temuzanyiranga kuba wala babendi ono yagudde ku muteesa nekereva ngaleka ng'omusajja talina tabuna buli muntu kyalowooza outside buli muntu kyalowooza naye mbasaba munoonyereze ku bakyali abaali babaddeko wano bona bavaawo nga bagamba twali tulooza mukazi sisiriza ku bigambo byayogera ti mukazi ye mubi musajja mubi bajja nze n'ensirika nembaleka ne banjogerera bubi nze n'ensirika at the end they say is a bad man Keva maze banga kinge kisenge yakisuula utakyasula muntu emyezi kati nga yabadde nga kikola on and off ne pa now like 3 months or 4 ate nga tampa mmere ekyo gula emmere kyakoma ddi oba mabega nga tagula is on and off kali we kalinya ngagana we kalinya ngagulamuko wabaguze sukali no gamba thank you you understand nenga ge mazima nze sirimba sikyagula wadde kinna kimu tabalimba oyetago gwe wetago kusibako child negligence oba biki nja kusiba Clever jenja musiba sakuzalira kasoko nsika chezirako 2025 ono mwami ngene Kirevo balavuye batawanya kansibe soko nsibe bajja kusiba Kirevo balavuye batawanya soko nsibe mileto mugwa bani tosobola kunsiba bani ate tosobola kunsiba dere mileto mugwa itawonsibe nja kusiba Kirevo balavuye batawanya obuta wa mwana nja kusiba wala nja kusiba 2025 muli abantu balowooza mulinga abatali serious wama nali nfumba amalabayo nali nfumba wane mmere nga sanyuka TV eja nekwata moyo nga Kiriva jaganya omukazi afumba na mmere naye nga nange ebinuma ngambo wa ebitumina bimanyi nga nkiteesaamu naye kati namugulira ka gaasi alina waafumbira masanyalaze gaba ku 24/7 nebaza Yesu Kirevo oba ekimutawanya lwakuba togenda mu kisenge ekisenge kirina buzibu obuzibu bulimu ono munda kisenge bwe buzibu nabyogere buzibu buliwa si kisenge igwe yogera gamba wegano otya Yesu gamba kamera wegano otya Yesu gosinza aliwa abatukuvu mbadde manyi oyirogina baga muri mutukuvu siri mutukuvu era siri ba kubabwe byokola onchayisiza abatukuvu kale I am a Catholic fine Kirevo mukazi lavuye mnadayo ko mkisengo usanga binzo tere lavuye muluma lavu enaku zino lavu ekyakuluma osanga lavu yinzo okuluma enaku zino nga emisoro gyereze
Lave yizo kuluma. Lave yizo kuluma. 2025 ono. Mbali nebivulu musanvu. Nizo funa appetite. Nekera okumpa sente ezammere omwana wo sakuzalira. Wadomu nazala banange mba nazala. Ndozamuli. Nazala. Negwe child ne. Nzono mweyagalira. Alimba mu kamera alimba. Greva mukazi akusaba sente agende mu ddwaliro n'ogaana. Tufuna omwana omulala. Anti omwana tava mu ddwaliro. Ava wane enseke zazibikira. Greva ina fujo. 2025. If he doesn't take care of his family, munawulira ngenda musiba. Atave ne kunjaga. Enjaga yereso obuzimu family yange. Eri enkoko bichi babirya. Nze ngenda eri nenonya nsuso. Siri musiyazi. You are not good. Baino kunonyereza ako. Olabiko li PDD. Why do you love men than me your wife after 20 years? But they're in the studio, sawa mwenda, you don't know what they are doing. That man, mumutukubu, mumunonyerezeko, never went they call. This is my time to appear in the camera. Saga la camera. Na yonsi indikiriza. Munasonyiwa nete chinagwa. Namo basombe wano. Kanyingire yasule eno. Yazine nyumba. Asula awo ne batalibe. Like 7 boys. No gamba yi. Sawa mwenda bali mu studio bakola ki. Ngato ulira yengoma okubakola ki. Mumunonyereze ko PDD. Yekwese mu Yesu. Yenso ngalwachi nakugoba. Anti muganyi. Yugo. Muganyi. Kana makaga musajja na mukazi. Ati checho kakati no muganyi. Omuganyi. Bawa nawo oganyide. Bwana malabye mugendo. Yagala kukwata mu. Bwamala ebyange abisirika. Bwamala waka wange ngagenda. Ina namanyo kuje wange. Nako wagobesa sezala wange wano. Nalingo bakakana. Papa nagoba umuzeyi we tata weddala namugoba wano. Mwagana namwe Yesu abafunye. Agobe wana abantu bangi pawa va wange. Aberewo agenda bwamala okukola byakoze ngaddayo. Mugende eri mwalirize ebyamwe. Bwate mukyala mayanja boyangobe ebuwe nga ntuntuza. Kireva nkubuze waliwa. Natanjagala kati ono omwana. Nali mugoba. Ono omwana. Mutabani wange abadde ku ssomero. Mami nga yakola ku wakaya. Lwaki kakoma wano? Kani. Ono omwana namukwata n'eddogo. Bawange yanoba munne mu. Kati yafuruka. Namukwata n'eddogo yagala mbyogere byonna. Abaana bameka bajja wano. Lwaki sibagoba? Sebo genda. Genda. Muganda. Wagala olutalo. Genda. Yugo. Wagala olutalo. Yugo. Genda omulindire wali. Genda. Kola waka. Genda. Genda. Tolemere wange. Kola waka. Wana abalezi bajja even 10. I don't chase them. Niona omwana yajja n'alogo ono. Era ne basenga bafumbira obali abombiri. Ono yatutegerera wano. Yaloga Clever J. Genda. Nze mukyalo wa Clever J. Mufumbide emyaka 20 years. Sagala camera. I don't want camera, but I want this boy out of my home. You go. Genda. Nakakana barakola waka yange. Waka chi. Mugende mukolere eri mukubo. Abadde akolera waka nga Jeremali. Waka chi. Omutabani wa Jeremali. Jeremali agala kumpulira abera mu nyumba tafuna. Ono gwe mpita mga wae temate melifana. Ono ndi yasoma. Abadde anuma n'okumanga bami. Njagala naye asome nga mutabani wa asoma ati nga otasoma. Kati yava olaba muziki gumuteeka mu n'ato wanga akola. Wagamba nti sina dobo. Agamba nti yakwata dobo mu waneno. Amazima amatufu nze sikwatanga koncha nenkera nkwate eddagala ndiwe papa. Wabula yenga ye agamba nti yabisanga fine ina yasanga mu baga yange na yenda iranga nti amukama sikiwanga ko ku papa sina kintu kye namuwa wabula papa tukwasaganya nze naye bwali buweke dagala mubuza na babuita nti mpangula kati ngampangula papa mwagaza ati mukazi ngenda mu basa music industry kati wa music industry bakugobe wamwe ngononya obudamu wano obudamu ate wakole sobi oyagala papa chawepe na era yagoba otata we kati mbadde wano banga genda ngambye genda muleka male waka wange mugende mu male waka wange out simwagala owane wange ndi mukwatire jambia toyagala Kwata zizo. Emyaka makumi abiri. Jambi omugobe. Nekireba ndabaga kasasiro. Biru. Christmas wadde mutwalo teyamba. Biru. Wacho mbonya. Ebyo biveko. Tuvire. Vile makagange. Wangamba sengawo mufumbo. Mule shizape. Toka msengawo inesabo. Emubende.
omwana ono buli kaseera wemba ndi happy ne bba wange nze siri happy nawe akubira sengawe 20 years boloza nsobola bile gwegenda senga wange genda situka genda wacholemedde we wange ati ngenda genda oba talina buzibu go antya tula bwe sirika busirisi gende wamu ati situka situka omulindire wali yugo ze mukyala wano genda omanyi omwana yaŋŋamba tosobola okungoba nga papa tanaba kungoba ne mugamba ndi mukyala wa wano wemba nkuzuddemu obuzibu why don't you go kire yagoba taata we wanombeerawo uno sister we kale wanombeerawo ono mwana ave wano sagala wadde obugere bwe wano sibwagala agenda mukwano teri wakaja agenda kolawa asooka abeerewo kyenjagala gwaka wange gwenkola anti munnaye yakola mugende tofaayo gwe muleka amala waka situka mwana mulenzi situka oyina maama wo oyina nebibanja mugende bwamala waka agenda mugende tagenda bikoogenda biko era bwamalanga agenda mugende tuula ogenda mulindire mukawa tolinde ebirala nja kukunamira pawa temulinde ebirala tamusumbwa genda njamukunamira nkoye njaba kunamira manyoko manya emyaka gyembonyabonya mu mikono gya kireba ngambonya waleta eddogo wano nogobya bobona nuno genda olamirizeeyo ono wamuloga tamanyi eddogo gyeri mugende chikube mbwagwe chikube manyoko wama mukwate mugende mukwate chikunguba nkuba twala bakugambye dani omuleta wa omuleka nkube mukwate mugende ayagala kunkuba nkuba nenja kuyola mbwagwe sebo toddamu okulinya obugere wa omuga mwinasho mukwatireeyo tofaayo ojja kunzala mu maka gange emyaka 20 20 years. You think I'm stupid? No. Marize waka waka. Te waka. Power genda. Genda tuwale wa mama Paulo. Genda. No. Mani besha kusala muna. You don't know my family and back on the Zanyiza nobu tadawano. Zebola. Walo kapao manyoko. Mchala muza papa. Ninaloga bawa. Ninamulogesa yafu. Namulogesa Yesu. Wachitomvira. Wachitomvira genda. Sikwagala owane wateta chikemu. Tinaloga bawa. Nabana muloga namulogela mu Yesu. Tode wange. Gendo lichisirana. Yena mataboga magemu bende. Wolemeddewo walanga nokunangiroloza sabiwulira mwe mundoga wano genda manyoko kandoge bba wange myaka 20 ogayita mizanyo genda nsiwuuse wadde Christmas no Christmas wadde mutwalo teyampa nomwana oyo nina omwana mu nyumba Jeremiah yenkana oyo papa yagulira Jeremiah esimu oyo mwana nagamba njagalirwa kuba ine eddogo mpangula papa yajimuwa omwana wange ali mu nyumba yesibide mu nyumba lwa busungu kati nze Sharoni waabwe 20 years kale kireva jalimba mwana yagala kuntema buli kaseera mujambia sagala kamera I don't want any n'obulumi zena nasiuka wadde mutwalo Christmas ne aja apepeta n'oyo omwana oyo mulenzi oyo munani kubanga yamukwanira sengawe alina essabo omwana yaleeta eddagala liyita mpangula awangudde amaka gange ali bansuulidde ebintu nveewo tokoze bubi okumulabisa mu bantu yajja wano ng'anoonya obuddamu yajja buzi teri sisawa gye yoyo naye we nagoba omwana oyo kireva gye tata oyo yali mu nyumba namugamba naye muzeeyi fuluma genda wababa gobono nawe ogenderako kazeeyi katukavaawo ne kagenda mu maziga yakapa kyekinuma omwana akugobesa kitaawo yaani
Oh my God. Bonye. Nina ne pressure. Era ngenda kumira eddagala. Maze 20 years with Clever J. Ankweka ngawe mundaba ndi musiufu. Neteeka munganze ng'omukazi. Mulamu wange yanyamba ko nakola ko kagero for Christmas. Ne Clever yava wano wadde mutwalo. Teyampa. Kati kolechi. Ayagala nge usobola kuvaawo. Nkaddiye. Oba ayagala okuwa nga talina bubeezi. Ayina sente. Eba ina sente. Ne bwe twogera kati ayina sente. Singa mabegeyo nandigambye bambi tayina. He has more than 80 million down there. He has money. Wemba gambye, I swear to God. He has money. Ne Clever yanchawa. Lwabana abo bensomba wano solo kubera wad like with 7 guys neze sifayo. Ne atono yamenye record. Yaje ne dalaje baita mpangula. Nga yatutegera wagama Clever. Family olonga nyombye, family wachitoji wachi, emere olonga kira akwata sente ngatuwa. Yatutegerera omwana agende. Atuleke. Sina we muita, ne yagoba tata we lwa mwana oyo. Klozala twani sose kwogera ko na Clever atonava mu mbeera bwotyo. Tuogera nnyo ne leero ku macha twakedde ne tuogera. Bambi muzije mukamera. Okay. Nga era we mundaba. Era ngenda kumira ddagala.